Salamu alaikum. Aje wewe msaje unatugana na Joe. Inshallah. Ndio wana bismillah. Hicho amina. Sheikh. Wewe bale. Amina. Mimi kalisi sasa. Otyo kakati no. Seka. Ebigere bine bituleso wano. Zeranga buli jamanyaze omulangira Ssuuna. Badde seka tuyinegeje tubadde tuwogeramu tukwataganamu nenga tetu olusinkana luno olw'omuggundo lubadde lubulamu ekimu kiggwe ate nga sisobola kubuusa maaso nkola yakusaba Katonda nga ngenda okukolera abantu ekivulu nendaba wegera ennyangu nga bakisigenda baseeka Umaru nange nenfuka ekyokulabirako kubanga fe abayimbi tuli kyakulabirako ekiri ize oseeka osomedde abantu bangi edduwa wabula bagenda ne bagaggawala ne babeera bulungi oba ekizibu kye ne kiggwa naye obujulizi guba gwe tosaba otobanja obujulizi taleka omawojulire oba ogenze gwosomedde naye kati ate ffe kotospa ojja kwekanga nti wajja kubaawo obujulizi nti Allah asiza amaanyi seeka asabye edduwa neekwatayo Seeka asabye edduwa Allah n'ajanukula twagala otospa ewabeerewo ekitabangawo ekyafaayo seeka inshallah twagala otospa abantu bajje buli omu muzikiriza ye ate era twagala abantu mujje muwagire Seeka Umaru kubanga naye mu nsi ennaku zino nga bwetambula bintu byakwebereramu ekitofu jangu akusomera edduwa nga bwagenda oginsomera ate naawe ojja omulabi kitofu ng'ensi bwekolaki etambula tonadda kukwogera bino nabiri buli kimu kyonna kinege tukugamba byakwasaganya kwebereramu so Seeka nze ndi nsadde musanyufu nnyo okusingana ntambudde ne baganda bange Zanda White oyimba kayimba ki ewooma sente wooma naye mukwanyaganya wa mirimu White House Music mutesitesi w'ebivulu n'obimanaginga Jojo kakati tulinayo n'omulala kuba kati ate yali mabega wa bifaananyi ebitukutte bamuyita Layan Tuntu Hassan naye musajja swaba bulungi akwasaganya media wakaina so Seeka nfunze tuzze wano kusaba Allah akuyisizemu ekisa kye akkirize okwegomba kwaffe kubanga gwondaze wali ku kiwandiko nti Allah atugamba munsabe kyekitulese wano Seeka. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ndi musanyufu nnyo okukyaza omugenyi wange ono omukulu omulangira Ssuuna OS nze no lye nakula mbulire obanga lye mmanyi kyekyo nasimanyi nti ggwayo nti omulangira Ssuuna nakwata OS nga OS bwe yesitudde ndi Sheikh Umaru omusomi w'edduwa kaasangwawo kawo kaddala natandika okusomera edduwa abantu nga nina emyaka 9 up to now so nakati nkimanyi bulungi nti omuyimbi bw'akola ekivulu oba lonki yonna n'ayita wano n'afuna edduwa yange ebe erina okujjula kuba nkikakasa nti Allah yanzisaako rahma kubasomera dduwa kati omulangira Ssuuna kaasituse wano najja ngenda kumusomera edduwa ekifo kino bakiyitawa Otospa Emunyonyo Otospa Emunyonyo bwetajjula agenda kunenyanzi kubanga nkakasa nti Allah yanzisaako rahma okubasomera edduwa n'ajanukula kati ngenda kusomera omulangira Ssuuna edduwa alonze mbirekere Allah ate ye mulangira Ssuuna abeere nga ntisse omugugu ogw'okubeera nti Otospa Emakindye Emunyonyo bwetajjula omusango guba gwange ngenda kusaba tuwanike ku mikono nyekyo nga sinaba kuwanika mikono nkakasa nina n'obujulizi edduwa gye ngenda okusumulula yedduwa gye nasomera Spice Diana okujjuza ani Freedom City olera gye ngenda era njagala abagobe ku Otospa so mukeereko nno mukeereko ku bedduwa weeri bajje tuwagire omulangira Ssuuna okwawukanako n'abalala
nze nalabye abagenze ku mugenzi Moze Radio okumujjukira nze saagenze twabaddeyo bulungi nnyo mwabaddeyo naye nze lwaki kinyiiza nnyo okujjukira omuntu nga yagenda yafa ffe bannayuganda ffe tulina okweteekamu omutima embeera tujjukire omuntu ng'akyaliwo kaakati olwaleero edduwa gye naalitwalidde wizo mu radio nga taliiwo nze dduwa eno ŋŋenda giwa onani Mulangira Ssuuna nga waali amakulu mwebaze nga waali Freedom City Otosipa Emunyonyo bwejjula okwo kwe kwebaza kwange kwemba mukoledde ate ne sente ngenda mmuwa. Barakallahu fikum fikum barakallah. Sente ngenda zimuwanga kyewuma. Hasbi Allahu allazi لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم نقهم كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس أي الله بوجهه nsaba oteeke baraka rahma oba omukisa mu kivulu ky'omwana mulenzi ono OS oba Omulangira Ssuuna. Era ayi Allah onyambaza kati olujegere nga gwolina oddunzi jamu oba omuguwa ekivulu ky'Omulangira OS kijjule kibimbenga ebyala byonna byenzize ensabira ayi Allah tusaba okuva ku kivulu kino Omulangira Ssuuna sente zagenda okukifunamu nsaba zimubeerera ettaala emuggulirawo bizinensi ze zonna zibeere ekyokulabirako atandike okubeera nga yebbulula mulungi ayi Allah. Omulangira Ssuuna ngambye alina emmotoka gy'ayagala okugula sente zagenda okufuna mu kivulu kino nsaba kibimbe azifune agireeta agimulise mu kamera agambe nti Sheikh Omar yansomera edduwa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kwasi sente ze tiketi kubanze nabagambye ninga janzi ninga janzi sente zizino ngenda kuzimuwa zizino sente ziri emiliyoni 3 ngenda kugula tiketi 3. Omulabi wa ABS TV n'emikutu emirala gyonna essente nziwaddeyo mukuba amasimu ku TV za mwezo muwangule tiketi abanasooka okujja okuyingira bagenda okwewangulira tiketi ezo abalala ate nammwe mujje musasuleyo akasente tuwagire Omulangira Ssuuna tuleme kumujjukira nga afudde ffe tukolewo ekyekyewonyo tumujjukire nga tuli balamu anti okumujjukira nga tuli balamu kwe kumuwagira nga tusasula akasente kano. Naam.